Omuyimbi Sheebah Karungi anyumidde munnange ate obukumba. Wali munnange ate show ya Vinka akakasizza munnange ate byonna maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Ekiri munnange ate wali muganda wange Interest nkambwe nnyo wali munnange ate ewa Vinka byonna Spice Diana avuddeyoko munnange ate n'akakasa byonna munnange ate maaso awo. Kaakati nno ntandise munnange ate ne Sheebah Karungi. Sheebah Karungi avuddeyoko munnange ate wano n'ateekayoko ebifaananyi bino nga bw'ogezaako munnange ate okulaba obukumba munnange ate obulabye. Weetegereze munnange ate bulungi omuyimbi Sheebah Karungi engeri gy'abadde anyumyemu. Muganda wange kibadde kikambwe nnyo era nga ku sayidi y'emu agasseekoko obubaka munnange ate wali munnange ate obw'essanyu nga bulaga nti nno oluyimba lwe munnange ate olwa Stress Killer era nga luli munnange ate ku trending wali ku YouTube kye lwekola muganda wange kikambwe nnyo era nga Sheebah Karungi agambye nti no bannange ba Sheebaholics neeyanziza nnyo munnange katwongere munnange ate okustreaminga ekintu okuviewinga kw'ossa ate n'okusharinga Stress Killer oluyimba lwa Sheebah munnange ate olupya. Sheebah Karungi bw'atyo munnange ate bw'abadde akakasa. Kaakati nno mwana muwala takomye munnange ate ku ekyo n'avaayo n'akola wali munnange ate n'ayita abantu mugende munnange ate ewa Vinka kigenda kutokota nga bw'ogezaako munnange ate okulaba obubaka bwa Sheebah Karungi oba posti gy'akoze munnange ate ku Instagram ekigenda okubeera munnange ate ewa Vinka. So ku sayidi y'emu kw'ossa ate n'omuyimbi munnange ate Spice Diana bw'atyo munnange ate bw'avuddeyo. Looking sexy, sexy. Oh my God, awenini. Jono nyayo na chendi. Come over now, little weekendi. Zero njoya konkona, zigulao. Zigulao, zigulao, zigulao. Zero njoya konkona, zigulao. Hey, what's up everybody? It's your girl Spice Diana. Yes, girl, this Friday. You know what it is, 21st. Go. Hey, it's catching fire, full of vibes. So come through, let's have a good time with Vinka live in concert. My Spice Girlies, you know how we do. Let's support. Let's go. Let's kill it. We get to blow. Nga bw'owulidde munnange ate mu katambi ako nti ekigenda okubeera munnange ate kigenda kubeera kikambwe. Akaseera akenkoleddemu vidiyo muganda wange kikambwe nnyo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Naye bwe ndaba ekiri ewa Vinka oyinza ogamba ekivulu kya bwereere bannange abantu bagenza okuwagira Vinka ekyo kiggwe ndaba abantu bannange baaba eno show egenda kumenyawo ebyafaayo ebyaddala. So nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako ekiri wali ku geeti mu kuyingira wali layini bw'etyo munnange ate mu kaseera kenkoleddemu vidiyo nga biragira ddala nti nno show munnange ate eri mu kutaaninga wali app esayidi eyo erugogo. So nga ate Vinka omwami we avuddeyoko n'ateekayoko ebifaananyi ebyo nga bw'ogezaako munnange ate okubiraba ng'agamba nti nno ekigenda okubeera munnange ate erugogo kigenda kubeera munnange ate kikambwe era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba ebifaananyi n'amugamba nti nno munnange kankwagalize munnange ate show eri successful wali munnange ate ekkololo wali munnange ate erugogo. Simanyi oba bbaawe ali mu Uganda naye nga bbaawe munnange ate awangaalira mitala w'amayanja era nga munnange obubaka obwo abutadde munnange ate ku Instagram omwami wa Vinka munnange obutasuba munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba.